Oluvannyuma lw'akafubo akakulungudde essaawa nga 6 wakati w'abakulira abayizi n'abakulembeze mu yunivasite eno nga bakulembeddwamu Profesa Barnabas Nawangwe, kikkanyizibwako nti ensonga ezaaviirako abayizi okwekalakaasa omwali okwongeza fiizi n'okuwa abayizi ssente mu kifo ky'emmere ziyimirizibwe. Ensonga ezibadde zituluma okusinga zibadde ensonga bbiri. Eya tushoni yo university ekyapasoni wa University Council agayidinze n'agamba nti eyo poliisi ey'okwongerako tushoni bagiyimirize era bagiyimiriza tegenda kubeera implemented. Nabo bagambye nti tetulina buzibu oba mwagala okwongeza ebisale naye kyandibadde kirungi naffe ne mutwebuuzaako. Kyetuvuddewo tuteseza ne amyuka chairman wa council ne tukkiriziganya nti kakati ezo fees ezibadde empya ze council ze yayisawo tugira tuziteeka ebbali tuwe bano ba guild tubawe nabo omukisa basobole okubanga babitunulamu tutese nabo tulabe oba twakola kituufu oba waliwo kye tusobola okukyusaamu. Poliisi nayo yeetabye mu lukiiko luno era ng'agikiikiridde Hassan Kasinje aliko byatubuulidde. Kuva jjo tukiraba naffe nti oba oliawo ekkubo yunivasite ne poliisi lye tubadde tuyitamu okugezaako okugonjoola ensonga zino wano mu yunivasite oba oliawo si yesinga obulungi. Kati okujja wano nga chief political commissioner wa poliisi kwe kulaba nti tuyitira mu nteesaganya mu kwogeraganya. Abayizi e Makerere bamaze ennaku 2 nga beekalakaasa era ng'emirundi gyonna poliisi ebadde bakubamu tiyagaasi okubakkakkanya. Aaron Mukama, NTV Akawungezi.